lwe tukubye lwelwo olw'abayimbi abeegattidde awamu basobole okutuusa eddoboozi lyabwe eryo abekikwatako. Bo bangi mulimu ba upcoming, mulimu ba superstar ne mulimu gaigwe nawulidde nga David Lutalo naye yabadde yeye bangi tuyina bangi nga tetunaba kubalwenya ababadde mu luyimba olwo katusabe Wisdom kayasooka babuze bannanga bawuliza ba Radio Simba amanya gange nze kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omubwati abalala bali ku byabwe bagambe nti gwe wanywa amataga mutabani uliriza njagala kitereeze mutabani w'omulaalo awagira Kyagulanyi Kyagulanyi sibinako tabu olabe kyakoze waffe nkubya amasimu ne batuuka n'okugasalako ne mbagamba mwagamba nti omusajja talina amaanyi ali mu Kampala ayise entuŋŋamu ndaba bakojja abawe nga bali batte nange kale nnyumirwa Uganda ababulire omanyi lwaki kampeni zino zigenda kunyumira tetufunangako kompitita alinga Kyagulanyi embuto zonna kakati zonna ziwewuse omwana ayise entuŋŋamu ng'abantu bonna batadde ente zonna kati balizinonya nga buli omanya kulaba Kyagulanyi namulya nti ali ggulu oyo agira abeere kyekiriwo banange entuuse nze kaye Wisdom yanywa amata agatali mu mazzi wadde nakulya ku sedaaka nzaaliddwa nakasero nsomedde nakibobbolo otegedde ne Maria ku mawuseke yenze kaye Wisdom nedda kaakati kankubuulire weekend ebaddemu amawulire mangi nnyo era tukalina wano ogenda atandika otunyola nsonga ku nsonga naye nga tetunagenda wala soke twogere kayimba kano akayimba kano nsooka nempa respect omulangira Suuna yavudde ne idea omanyi kankubuulire ebintu ebimu tugenda ne tubirabanga ebyokusaaga naye nze nsa nnyo omuntu ekitiibwa okukola project it's a project katosuubira gifunamu ataddemu ssente abayimbi abamu yabawa transport bambi tosobola bufocus boogera si mugagga naye kwefiiriza kyobola basuuna mwerwa kubanga abantu babantu tebamanyi kusiima singa si Suuna omulangira Suuna oyo mulaba kambabuulire if it wasn't Suuna osanga ne Radio and Wisdom tetwandibalaga naye nti kati abantu bagala kikkiriza nalaba Wizo ng'ali ku TDM n'agamba bw'ati twali mu nnyumba nze ne radio nga buli omu alina omukazi foreign mukazi nga bakazi si baganda naye nga baagala okulya tubassa Rolex naye munnange radio oyo nakkirira wali emmanga n'akomawo n'agamba nsanze Suuna yakola studio naye ng'akabaka baluma tebalina wadde ennusu bwe bakkirira n'ebintu bibiri kumutabbira kubakkiriza kuyimba nakubagulira mmere kyokka jjuka balina abakazi bakyayina nga tebalina Suuna iba Japaani Suuna n'ayiwawo omubiri yali kwali kakati kambabuli omuntu omwasobola obutakimanya omanyi abantu abamu bw'omuyamba n'atuuka gy'atuuse kitwala Katonda okujjukira kyovola Eddie Kenzo nga tanagenda mu mazike yayogera ekintu ku Serena oba amazike gamugira gamuwabya yagamba Bob Wine amazike gawooma otuuka ku mazike n'ogenda n'owerabira ne bewayogera n'ebira ne bikuvaamu yagamba nti Bob Wine banaye mulaba yampa platform gyesitasobola convertinga mu ssente kubanga wano Uganda osobola okukuba ennyimba n'oba nga ozewuliza ne boyfriend wo ne girlfriend wo naye Bob Wine lumutwaliwa n'agamba yajja n'abayimbi ngo bameka naga sijja kuyimba bamala kuggwawo nga no Eddie Kenzo kwali nga zinakatandika ebitu Kenzo by that time yali akakuba collaboration ne Wine kakati yanimba ate yandigyewuliriza naye wano okuba wakolabo n'omuwa platform wayimbira n'omuwa studio y'obwereere naye lwakubanga ennaku zino yakeera n'atandika okwogera ebigambo ng'ayogera bintu naye kayimba kano Suuna mbadde mmalayo kano kubanga osanga twandimwogeddeko ate ng'afudde ng'akyali mulamu Suuna kyeyakola yaba Radio and Wisdom teri yakikola by that time katudde kayimba era Suuna nze nkwebaza akayimba yakuŋŋanyiza abayimbi bangi abo bayimbi balaba ne bakuwa abayimbi 10 bakuŋŋanya n'okusimba nga waliwo project bakutama n'obagamba bugambe nti bakuwadde okujja bakuba obulanga tebajja Suuna one creativity nalabadde ndaba Papa Misach yagenze n'ayogera ekintu yagaye Suuna we yankubira ne ŋŋamba kanzije mpulize bayimbye naye nzija
Nepena mwana gwo okoze bulungi nange kanteekemu. Ne unya no nange ningamba Mzee Mato. Olaba ne Mzee Mato kakule Mzee Mato bora kwanga kale namunyizaamu ebiseera engeri gye nalumba ennyo wasula. Wetonde. Ne Mzee Mato vunkwetonde abantu tonyiga nnyo naye ye wasula mundekere tofaayo. Naye kwegamba. Twagala okusooka okukutegeeza gwali yawuliriza Lubogola Simba nti project tetubadde twogerako ntugendako mu Bulango ekigendererwa kyayo kyekyokusobola okulaba nga basindika obubaka eri abo abakulu abali mu buyinza nti abayimbi bafe enjala wano wetwagalira okubuuza president wa abayimbi mu ggwanga asokepisewo na kino ebisala biri bwe balondera Waikibenda kaali kavuyo tukirize nti bamulondera mu kavuyo nali wano ku Radio Simba negamba kakosi Waikibenda nze ng'omuntu yes ne wankubadde ebiseera ebisinga tetukkirizibwa olwa ethics zaffe kuwa side yaffe naye namugamba nganze omuntu sinnakkiririza mu Waikibenda nganze omuntu kubanga omuntu akulembera abayimbi olina obbanga maybe kale tugambe characteristics olina obbanga obaddewo okumala ebbanga olina obbanga oli ready okustandinga ku kigambo kyo oleme kulya bigambo byo olina okubeera nga oli ready okuyiwamu omubiri mu buli kimu kyonna ekyetagisa n'okumanya ebizibu by'abayimbi Sophie Gombya kyeyamusinga kyeyo kyennyini Sophie Gombya kati mwe tebategeera Sophie Gombya engeri gyeyavaamu waliwo omusajja oyo ayogera bw'ati n'omutwe yali ayagala kujjako Sophie Gombya twali tutambula ne President Museveni ne mbagamba Sophie tasobola kuva kwa president right now Waikibenda ekizibu kyasanze one yalowooza buli project ebeerawo ebeekanga gavumenti ekyokubiri mutiitiizi yatidde ogenda okutegeeza suuna yandaze message bw'ati nga tuli mu kamera nandaga message yasooka n'akubira Waikibenda nga president waffe n'amunyonyola project namugamba ansindikirako kayimba ako okansindikira naye ate ebirimu bakomediani nga sibitegeera kale kansindikira kyenjagala okumanya comedian ne musician bayawukanira wabanga bonna bali under entertainment anti gwagambye ntino yakajja kati ebimu agenda ayiga biyige lwansonga mamu obukulu ajja biyigire kwe kulira mu kavuyo kakati Waikibenda totumenya tugenda eno season okiraba eno season Waikibenda nga go president w'abayimbi bw'otokula gavumenti ne tugifunamu kasente ojja kuba otusaze kubanga olina ennaku 6 singa gavumenti Waikibenda olemo to advocate otuwa sente then ojja kuba loss ekyokubiri bw'oba Waikibenda abaana nga bomulangira Ssuuna baleeta project bwezito nodde ebbunga ne weebaka n'owanika ebigere ekyasinza okumalamu amaanyi mwana gwe kyali gwe sikutegeera wekuwuliriza kakalamu yabadde akola story okumakya ampuliriza nga Waikibenda yeegaana nnyo ate tebamuwadde ku luyimba tebanamuweereza ku kintu kyonna kyonna era n'agamba bamuweereze screenshot oba ddala omulangira Ssuuna yamuweereza project eyo ejjo nabadde wano akakalamu akola ebintu nendaba screenshots ne baweereza ne track nga temuli bigambo omusajja ateekemu ebigambo nablutickinga neyeegaanira ddala n'amugamba akuwe screenshot kino kiswaza kino tekiraga solidarity nkugamba ethics Waikibenda kyobola ntansonze okutya abalokole nze yasooka okunteeka mu komera yali mulokole Waikibenda mwana wa mulokole kakati nze Waikibenda nkusaba kino kyakutuddemu wabula we kiba kisoboka gamba abaana ba video gyoyitemu tekina kye kikujjako jangu eti kubanga kati ebiweegaana naffe nze njiridde Waikibenda oyo mubiri naye gamba waliwo ekyasusse nze nagenze nze saateekamu ddoboozi mmaze emyaka nga siraba Ssuuna oyo ne yatuuse bw'ati nandana nga buzidde omulaalo gw'olaba ozze nga nze gye solida kukyankalanyamu abo babe happy n'ebya video nga nze simanyi bapuze buyisi nga bagenda kumala weewuunye nze mu luyimba luno nawuliddemu ne radio personalities mulimu Ssuuna Ben mwali Bazira Tone mulimu n'ono wa Superyani Abuchas mwali ne bakomediani bayinge Amoti mwali n'omwogezi wa filimu ayogerera omwogezi wa Jingo yazze n'ayimba amasebbanga tukitwa Jingo si y'omu ku basooka okwogera filimu wano Uganda y'omu ku basooka Waikibenda yani okugaana okukola oluyimba tetumukaka naye waliwo byokola ng'omukulembeze kyemugamba omanyi bino tubyogerako nga akuba akasimu abantu abo nti Waikibenda
kino kyakutuddemu either tuyambe nga video tennafuluma kubira omwana wa video yakuseemu line kijja kuba kiraze solida otherwise tewajja kuyimbira aba corporate people aye wali wakutumidde agambye abakuyita omulalu ndowooza be balalu thank you so much ndowooza mulaba mwana nava wano nga nkubye abasajja ndeese endagano ate nno kyale banaye bampadde appointment letter ya EPRS omanyi waliwo bamafia baali bagiyingiddemu kati ndifu omanyi okukulonda ssebo siku okulayira instrument bagimpadde tulinda kati balansi bagenda okulembera UPRS no tutula ku board nze ekindeese ku UPRS njagala okulaba zino sente z'abagrace kani ababaana bayikibenda n'abayimbi bonna ujeyo n'ekibiina eri gye baali bakitunda ngenda kulwana nabo ogenda ku Simba waka kitandikirawo ku mwana mwala full figure Bebe Cool ensonga ya Bebe Cool full figure oyanya Bebe Cool yayombi kulimba lwa mayingi okuba nga tebalonze kati kankubulira ekintu kimu Bebe Cool Bebe Cool kimu 7 kyatakuwadde na kikyobanja mu 7 alina ne studio number olina no before soko okwatemu kulirambo studio eyo yalina kuba yabayimbi yabayimbi waliwo n'omusajja omugoba wa radio n'agifuula yiye bamuwale no sawa yonna muleeta kasoko tukyali wano ne sente denjolo okuddano nja mukuba wano yayisawo radio n'agifuna bwati naye nga yaba artist n'agifuna nga project lwansonga ng'aga kwelimbika mu media ali esente za mwanza ba media oyo nja muddako tayimu yejja omanya neesunga Bebe Cool before wayina kaki wali opangisa that is one Museveni nakuwa sente nozimba kalina nakugulira boti underwear na buli kimu akututta mufasikira no mbulira Bebe Cool Museveni omubanja is nothing wabula kyenjagala kugamba Bebe Cool akayimba ke kyenjagala kugamba bakuwadde dakika nya kyovola abayimbi batuyita badongo Bebe Cool wanswazizza nnyo gwe gayi gwe yeyita simanya big size ofudde abayimbi obafuula nti tuli babega bwojja n'ofukamira bw'otyo n'ofukamira nabaye ensonga ziyaleese munanga muzeeyi tuyambe ffe nga bakaaga ennyimba zaffe let me tell you man kati ennyimba nayerabira okusaba president abayimbi baggaddwa tasobola nakukyogera nti abayimbi baggaddwa oba corporate etumenya ali ku kimu ensonga gyawadde kanjogere Bebe Cool tosayiningako contract nti gwayimbira NRM weka waliwo abaana ekisolo eggulu nawo abakoze ennyimba ze NRM that's one two oluyimba lwe baluleetanga lubi banetukkirize kankubule kukyennyimba z'abalala zebayimba Bebe Cool eyali alinnyeeko ku platform ya Mandela International Platform Bebe Cool nawulidde mbu y'omu kubagaana okukola mu luyimba luno lwa Ssuuna anti bajerezi bo bajerega kati wawulya Ssuuna amuyisa asooka buuza abayimbi bameka abali eyo bw'otandika omugamba kati katugambe ngaani oyo ngaga oyo yaani amazala waago because they think they own this industry. Let me tell you njagala okwebaza buli muyimbi we Uganda avuddeyo n'alaga bakyali kati olaba ono gayi w'embalala oyo regye simuwaana nti lwakubanga gyenva kyali yakulaga nti nno yava mu biri ebyobusa akuba ebintu ebiriyo omanyi abantu baffe kambabuli abe omuseeshe n'akyusa era nebaza Space Diana kubanga n'okuwa naye kolabo si kyangu eyo muwesi nali mmanyidde ono muganda wani kansimu oba omumanyi bamuyita Shine Omukiga omukwalo oyo ng'akuba naye lwejje njagala kwebaza n'ekirala tannamera malala Katonda bw'atuyamba n'otagamala awusegera n'otomera malala kisoke now abayimbi eyandizaawo naye ate weyandiza ne Betty ya gas Bob Wine kwanga yetali ku ebyo okujjuza mulayi naye Bebe Cool kyenyaga kugamba tosobola gamba nti gwe big size wafuuse small size era nze namaze okitegeera tikakati Bob Wine takyali level zo ate tokyalina level za actually takyali nayo kati Nedi Kenzo takyali kati Bebe Cool twamulesa alwana n'Akadongo ka Ronald Mayinja Bebe Cool kati level ya Kadongo ka Ronald Mayinja ensonga ya full figure full figure yagenze ku mukolo ne bamugoba ng'ayambadde bubi yatugambye yabadde ayina ate nga ali lubuto anti kati ngenda kugamba full figure mwanyinaze mwagala nnyo naye waliwo ebintu bye nali manyi nti yayiga ku President Museveni ekisooka full figure
yiga movement erimu ebiwayinga mukaaga waliwo movement y'aba corporate bwe batula mu Serena ne batakuyita zayo Air Force bugato zayambala Timberland zizzeeyo kubanga baba batuddenga era wabeerawo abakola emikolo egyo n'abagiryamu ssente naye wootuuka wali n'otandika okuyita Mama Lumumba ngambye okujja Mama Lumumba singa weyogedde nti Sodo ogamba kale weyandiyogedde nti Sodo oyo wasefusiyani mwadde akatebe n'oyogera Mama Lumumba banayini movement batudde wali obanyonyola hu kati yakoze kiki kyeyakoze labayo omusirikale yabadde omuwa respect lwa nsonga aba ku order bwe bamugamba nti ajja wano oba olina okupaniriza kuze eza covid nebbaluwa kyagendako naye movement we batekwagala mu kifo ekola akakodyo omusirika ekuwa kaadi netateekayo za covid otegere kyengambye kitegeeza tebakwagala golosa lwaki tebagobye Catherine kusaasira yabadde ne kaadi naye nga talina za anti baba kitegedde tebakwagala anagamba yekebeza buli wiiki bibye ebyo ekyokubiri yiga nti nga basudde we yagamba waliwo mukene waliwo ennyama n'ebibumba kakati webatuuka nga tebaagala mukene yagambye bwagenda kuva mu movement addewa yagambye agenda kutuuza conference erangirira oba avamu enaale ebyo tasobola wanaavamu enaale mugenda kuddaano kusimba nenenye fulufiga avemu enaale mwaddewa he can't agenda kugenda mu banu beja mu bempi bempi wana agenda mbefudisi bali abakiga bannange bajja mwocha bwoba weewanika n'ovuma mama wo n'ovuma buli muntu yenna atali wainaalemu tugusabula n'okkiriza muyimbi wa Uganda anaddamu neyenyumiririza mu kitone kye kyayimba twalaba luli Kasiwukira we yabeererangawo ng'akwata Betty Mpologoma teepu ye gy'oyimbye ng'eriko ennyimba zo n'agigula n'alina rights okuguza ono agenda okutunda ku kakompyuta ke naye ku mulundi guno omuyimbi ate oluyimba mu studio n'aluteeka ku YouTube ye niwaafunira wokka oba si kyo ne balugjayo ne batandika odutambuza ne badownloadinga ne bafuna ng'omuyimbi tannafuna bafiira mu nnyumba ennaku naye badde ndowooza tewaliwo kuba kati YouTube yes omuntu addekayo oluyimba n'afuna ssente naye nze ndabamu ne YouTube ekola ensobi era kale nazo ziba ntono naye ndabamu ne YouTube ekola ensobi lwakuba I don't know siri sure nti kyemmanyi wano ffe Uganda tuyinza okuba tetulina oba kaŋŋambe tetusobola oba tetulina busobozi buwandiikira YouTube direct kubanga YouTube ina offices Kenya sibo kiri baba wasasula naye njogera kuwana n'atunda oluyimba lwa awenzija tina YouTube yali badde nayo yennyini erowooza ku muna Uganda oba omuntu avunanyizibwa kati nga bano ba wisdom gaye bagenda okukwasa obuvunanyizibwa YouTube nebeera nga tosobola kugendayo copyinga link eyo n'ogidownloadinga because some of us we download music on YouTube nenga YouTube yali badde nga tosobola ku downloadinga ko luyimba ne wogo kopinze chi nengo chimanyi ti download kati kamba bulire kasoka kino nsolo kyerabira China mbuze ekibuzo kumwani amanyi omuyimbi China teri amanyi kati katogera abamanyi okugenda ke Hong Kong Hong Kong wali abayimbi bayo nga bagagga ne China era tebegomba kugenda kuyimbira mu America omuyimbi akola oluyimba olu ne wafunako milioni 3 agabe China nga bamuguze agagawala now government ye China piracy yalinga olabe Uganda kyekugamba nakyenyigiramu nateka musente zange nga Museveni tazimpadde obaani era simunenya nagamba nze kambyekolere China enyimba wagenda nga ku laptop n'osala oluyimba n'otambula ne wabeerayo bakaye wisdom abe China abaakoowa ne balumba gavumenti yaabwe gavumenti ye China bw'ogikonvinsinga kinne balaba nga bafunamu n'omuchina afunamu tetteeka n'ogaana bakima mutwegu China tosobola kugenda ku YouTube ye